warahmatullahi wabarakatuh. Poza amanya agange Peter Bakakembo Ishaka. Ndi muzzukulu mu kifo kino. Jjajjange yali Kalifani eyaziikibwa awo. Naye okuziikibwa awo abamu balabange yali ensobi. Kino kyonna ekibanja okuva ku luguudo paka waggulu wali kibanja kye yakigula. Era kikwata n'eri wali amayumba. Wano waliwo yiika emu n'ekitundu. Kibanja kyonna kyali kya jjajjaffe Kalifani. Wabula mu kufa kwe yalekawo muzikiti ogwo. We yalekawo. Wabula ebiseera ebyo wano waaliwo nsiko ng'abantu tebeetanirayo nnyo. Kaakati abasambwe baatula baali basalira mu muzikiti ogwo. Ne bagamba nti twagala tusomese abaana eddiini. Ne basooka ne basomeseza mu muzikiti. Ne bajja ne basaba aba famire babaweeko akatundu baatandikira wansi. Bazimbewo era basooka n'obuyumba nga bw'omanyi abantu abatandika. Bwali bubi ddala ddala. Ne batandika abaana batandika abanassale okusoma eddiini. Ne batandikira awo ne batandika okusomesa abaana. Then bagenda balanda nga basaba aba famire nti bongere bagaziye primary ebyo kibeere ki. Olwokuba lyali ttaka nga twali kikolebwako. Ne famire teyali mbi ng'ekulemberwa mukadde waffe Haji Sulaiman Kakembo n'abaana ba Kalifani mu biseera byaffe twali baana. Ne bagamba kiba kusomesa ddiini. Ate wali buzibu. Kijja kusobola ne mukadde waffe okufunamu empeera ku kifo kye yagula. Ne tutambula naye si gyegenze etambula ng'egenda ekula. Abaali baddukanya mu biseera ebyo abaasaba baali abantu baali bemanyiiko baali basatu. Kuba waaliwo Haji Sewankambo, Idrisa Sewankambo, ne wabaawo Muzeyi Lunize, ne beerawo ne Imaamu Bukenya eyali addukanya omuzikiti guno. Be baasaba bakadde baffe basobole okutandika okusomesa abaana abo. Ensi bw'egenze ekula ne bateekawo primary mpola mpola. Ne batambula ne tutambula kati bwetuuse ku P7 nga bagenda bayogerayo mpola mpola eno okukola ki okwambuka naye nga noona waaliwo era wano waaliwo katugambe lusuku yali ensiko. Naye olwokuba yali ensiko nga twali kikolebwawo tetugamba nti twali kizibu twali buzibu kasita abaana basoma eddiini y'Obusiraamu ne kitambula bwe kityo. Abaali baddukanya Haji Sewankambo Lunize baatuuka ekiseera ndowooza ettomero nga likuze nga libayinze ne basaba ne bajja baatutegeezaako nga bafamire nti bannange tetwagala kutwala ttaka lyammwe naye twagala tufune omuntu developer nga ali wamu tulabe engeri gye tunaakwataganya naffe okufunamu. Kuba okusooka lyali lisomesa abaana bamulekwa era baakoleranga bwereere. Naye kati bizinesi we yayingirirawo era yajja kukola bizinesi ye ne yeeyama okuliddukanya naye ku kakalu ka myaka egi 5. Emyaka 5 bwe giggwako tujja kutuula tulabe ekiriwo kusinziira ku kyabaataddewo ne tukkiziganya ne tumugaa kale emyaka 5. Naye ekyomukisa omubi omukazi ono aze yeefuula. Ebbanga liweddeko tuze tumuyitanga ne ba LC weebali. Ne tutumira LC ne tumuwandiikira amabaluwa naye omukazi oyo n'akola ki? N'atandika okunyomoola amabaluwa ago talina ggwala era nga ye atugamba tugamba nti wano si waffe wa Sewankambo na Lunize bafaawunda abaamuleeta ffe takola ki tatumanyi. Wano twalina ennono yaffe nga tulina engeri gye tubigattamu wano ku Yidi abasiraamu bajjanga ne basalira wano omukazi oyo n'atusibirayo atuuse ne ku extend etusibirayo ffe abaana oba abazzukulu n'abaana b'omugenzi okujja okulima ku taata waabwe ekitabeerangawo. Ne tugamba omukazi ali ku kyo ne tugamba tunamenya gate tujja kuba ku musango ne tusirika ne tugamba kale tunamukuba mu mateeka. Kumbe alaba n'ebbanga ligenze pambu time etuuse biyinza omwekyukira ye neuza n'asalawo okusalawo okugyawo ebijja asobole okutwala ettaka eryo. Naye nga mu bwongo bwe talinayo bwongo bwonna bugamba nti twali tutera famire tulaba ki ekiddako oba ne bafaawunda.